nkiddamu mbalamira okumutya Allah basajja mmwe ne bakyala mmwe mbalamira okutyani Allah jalla jalaluhu. Mumanye essaawa yonna atujjawo bikolwa byaffe byanjulwa, tuziise abagagga, tuziise abaavu, tuziise bamaseeka, tuziise kyannaku ntemuli ajjamu yadde ekyokuyiga. Singa okufa kyali kyakuyiga eri abantu, bingi byewalisanze ebikyuse mu bulamu bw'abantu, naye olw'okuba twakaluba oli ayinza n'okugamba ekibuuzo nti okufa kyeki gwe tolijja, naye ebiri eyo teri amanyi. Tumusaba Allah batusookayo abasaasire abasonyiwe byabasobako. Omubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam nsaba tuyite mu bulamu bwe mu ddakiika ntonotono ate tweyongereyo biidhinillah. Abantu b'entawo mwebale kusoma fakiti abantu b'omukono, abantu ba mukono mwebale kuba bajjumbise mu darusu empitirivu ezibeerawo mu myezi kumpi 2 ate ne mutadisappointinga bategesi. Tusaba Allah ekyo kyaba abalaga mu kaseera nga mizaani zammwe ziseerebye. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana shadid alhaya wa tawadu'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam yayina ensonyi nyingi n'obwetowaze. Tugenda yita mu bulamu bwe katini. Yayina ensonyi nyingi n'obwetowaze obutakola ki? Obutagambika. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alhaya kyebayita ensonyi la yati illa tekirina kyezireeta, ensonyi tezirina kyezireeta okujjako obulungi oba ebirungi. Buli wobeera n'ensonyi olina bye weerekereza nga bigasa ensi. Buli wobanga toyina nsonyi okomekkereza ofuuse ekyogerwako. Mu hadisi endala naga nti alhayau kulluha khair, ensonyi zonna nnungi. Omuntu atalina nsonyi n'abaana be tebamuwa respect. Omuntu atalina nsonyi n'eggwanga limulaba ng'eyalemererwa. Ensonyi kitendo Allah kyawa omuntu nammwe ne mukakasaako nti omuntu oyo alina ki? Ensonyi. Bakayaga nti man la hayata lahu, omuntu yenna atalina nsonyi la khaira fihi, taliimu kaki? Taliimu kalungi. Kati ensonyi bid'u min al-imani, kitundu kya buki? Bwe zikulema okukola, ffenna tugenda kukulaba ng'ekiri awo ekitittiriri. Kati jatuukanga n'ebigambo byoyogera abantu bakakasa bukakasa nti ono talina nsonyi. Mubalabyeko abantu abatalina nsonyi. Naye omubaka kana shadida alhayai wattawadu. Nabi sallallahu alayhi wasallam yayina ensonyi ng'obwetowaze buli waggulu. Tuli musagaza supreme council, tuli musagaza property. Omuntu omuddo atalina nsonyi ne ploti tu yabadde agitunze. Kati man la hayata lahu la khaira. Tuli eno bakutte bakwate ne babakwata kabangali Haji Sheikh Lukandwa. Kyatemme kyavuba tuguzizza ntyani supreme council nenga tuli musagazino. Ku Lwokutaano we babakutte. Wallahi tukyali mujiri tuguguba. Ayowulira abantu abatalina nsonyi. Kazi n'ayimirira n'agamba nti ffe tuli wamu naawe. Oyina ensonyi. Basaana kunaabira mu maaso nga mukola ki? Nga mulaba n'omugamba nti yaakhe toddanga okwogera gye tuli. Ekirungi mubadde yeegobye bulungi. Yazzeeyo Mbaale n'agamba nti munaye gy'ova toyombye. Gy'ova toyombye gy'otera okudda. Ekyo tukikwebaliza weebale kuddayo.
abasiramu bamaze okutegeera ate kino njagala nkibagambe bino tetuli bya buwangwa. This is not tribalism. Bebera tribalism nga bwe yajja twamuwa n'atukulembera emyaka agibaddeko ebbanga nga yakola ki? Gwe omuntu atalina nsonyi n'oyimirira n'ogamba nti ekimpalanya ku lwako teri kirala ddala. Kyanedda nze bampalana ku lwako byenkoze si temubiraba naye ng'emyaka 2 teriyo yadde essomero ly'abamulekwa nga lya Uganda Muslim Supreme Council. Bwe tukyayogera ebigambo ebyo mwabakyalimu obubisibisi mujja kulowooza nti Bukhari alimba ebyo byayogera nedda. Seeka nayimirira ku muzindalo n'avuma Bukhari n'amussa wansi ekimuvumya Bukhari ali ku busiraamu. Mukirize tufunemu enkyukakyuka. Nabbi yalina ensonyi sallallahu alayhi wasallam. Babuuza Nabbi sallallahu alayhi wasallam okumanya yalina ensonyi. Babuuza Aisha radiyallahu anha bambuuza nti kaifa kana ar-rasulu idha khala fi baytihi. Nabbi yalinga atya nga yeeyawulidde naga nti kana basaman duhakan. Yali musajja amwenya aseka nga wasanyu nnyo olw'ensonyi ze yali alina. Naga Nabbi ku nsonyi ze yali tasobola yadde okulannama mu bantu. Asigamba gwe tere asigamba gwe ndi ku Nabbi siri ku gwe nzoba mwine ebizibu byammwe tulaba n'obunafu amagombe ennaku zino ga siri ku mmwe ndi kwani naye ye teyalina ebyo. Baganda bange ensonyi ba district kadhi mubeere n'ensonyi mubeere nga mukolera busiraamu eri kye babasindika kugenda kweyagala na kwambala majubba. Mutukoze bubi ne bakazi obooleo bwe tubadde tugamba nti bano baseeka baffe emyaka n'emyaka betuliko ate ogenda okukomekkereza nga be boogera vulugu. Man la hayata lahu atayina nsonyi la khaira fihi. Mbaka yagamba taliimu kaki mubajje taliimu kaki. Salamu alaikum. Mubajje taliimu kaki tumulwanise tugambe nti bismillah addeyo. Security weeriye nemuvuga nemuze kiri musiramu agenda mukwatako yadde mukuba oluyi teri fesi tumulwanyisa nti munnange oyo mutemu ffe tuviire ku by'obusiramu byokyasigaza ebikyaliwo ebyo bye tujja okukuuma bewalya aliramulira eyo Allah tuli kuyimirira mu maaso ate kakasa okusonyiwa kw'abasiraamu ng'owanise n'ogaa nti nzikiriza obukulembeze mbu bawadde in peace ate kakasa ogenda wallahi insha Allah. Nabi sallallahu alayhi wasallam mu bwangazi bwe yalina kibayiteeza ensonyi wallahi. Ekyokubiri Nabi sallallahu alayhi wasallam wayakhsif na'lahu. Nabi sallallahu alayhi wasallam okumanya yali musajja wa mpisa n'engatto ze yazeerongooserezanga. Vulayi bali mu hijja sahaba najja Nabi sallallahu alayhi wasallam bali mukola tawafu fankasa jasahu engatto yesoole bweti wansi nevaako. Sahaba najja namugamba nti ya Rasulallah nawilnihi nkwambi wange mbaka wa Allah jimpe ndirongoose nawilnihi uslihuhu jimpe njirongoose. Nabi sallallahu alayhi wasallam n'atunula agenda okulabeza abasahaba ezimu zavuddeko ddasoole agenda okulaba tezooli zakutuse agenda okudda eri n'aga nti hadhihi usra subhanallah hadhihi uthra you've signified me gwamani ku luzungu kitegeeza obankwesona kale kulesa sijja kuswaza nono wange ne bwenjogera ki onjawudde ku baki onjawudde ku balala wa inni la uhibbu al-uthra nze saagala kukola ki kunjawula ez'ensonyi n'empisa ani azirina mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ezo yali azirina.
sallallahu alayhi wasallam. Ekyokubiri wa yarqa'u thawbahu, engoye ze yazitegekanga. Nawe nokkiriza noga nti hajjati omwezi guneno kanneetegekere ku ngoye, hajjati gwe ebyo biveeko kanneegololere. Abamu mumwe okwegolera mulabanga bwe baggyeko obusajja. Okoza ku ngoye eyo nayo taabu. Balina kugololera enekooti nga teteredde sijja kujambala, naye nga gy'oyagala okwambala eri mu ddulowa ate togimugamba. Nabbi sallama yazekwatirangamo neyekola ki? Bagambe tuli mu kuyita mu bulamu bwa mubaka mu ddakiika enki, at least entonotono bwe zaabanga ngoye yazeetererezanga sallallahu alayhi wasallam. Wayahlubu shatahu, ensolo yazeekamiranga, embuzi n'azikama bw'ati amata sallallahu alayhi wasallam, n'akama. Tukimanyi olina ssente ne faamu, naye at least omukozi osobola omugamba nti leero ente eno kanjikame, olire obuzibu omulaalo oyo bwasanga ng'agikutte ku mabeere. Tukimanyi faamu yeriyo, naye ofuna obuzibu ng'ente eno ogikama nga yeekyanga amagulu. Olabe sallallahu alayhi wasallama bw'atyo obulamu bwe. Teyali musajja nti abeeraawo nti bamukolere kino nakiri. Yali mbagambye yali wansonyi, atalina nsonyi, taliimu kaki. Mwabakyewunza nti mubajja alimu akalungi, mulammwe tujja bakyusa obuwangwa mudde bugisu. Ffe tuli ku busiraamu situlina kye tunoonya. Wallahi mbibabuulira. Seka Siddiq Umar Siddiq byaliko ali ku busiraamu, talina kyakola ki? Sajja watu n'alepuka n'alokuwa history n'akuba oli n'ayimira aga nti oyo tumanye ebizibu bye. Bizibu ki? Naye nga nawe kennyini olaba omusajja n'ayimira n'agamba nti Minisita Kabanda ne Kigongo abo be mulaba be batunda ebintu by'obuki. La hayata lahu, tayina nsonyi. Muveeyo n'eddoboozi basiraamu, bino si byakwetuulako. Mwabaga nti obusiraamu mwagala muliveeyo eddoboozi lyammwe, tulyagala insha Allah. Ffe ekyaffe nti bannange tukkiriza omusajja tumukooye, ebikolwa bye bitususseeko ng'abaki? Ng'abasiraamu. Kale bwe kibanga yenaba ajali yejjirooko ngati Allah wakitiibwa kwali kutaasa buki? Twali kutaasa busiraamu sallallahu alayhi wasallam. Ekyokubiri, Nabbi sallama la yahabu lmuluk. Nabbi sallallahu sallama tiyatyanga bakulembeze begabanga mazima gakwogera. Mukulembeze yamutuukiriranga directi, namutegeeza kino namugamba kiri, namugamba kino namugamba kino kyokola si kiki. Mugamba omusajja situkutidde naye byokola bifu. Bano bamuvaawala bye bajja babawuuzawuuza ne babannyonnyola bye babagamba, baagala kubateekamu bigambo bye babateekamu emyaka 2 emabega. Bye bakyabagamba alinayo ekipya kyayogera. Wallahi teri. Tatamutya bakulembeze. Olwaki Nabbi sallama kaana yaghdabu lillah, yanyiganga kulwani, teyanyiga ye wamukosanga teyanyiga. Kama we ekintu kino Uhud bakuba Nabbi sallallahu alayhi wasallam, bamukuba Nabbi sallama waqasra li ba'iyatihi, amagago ganeno ne gavaayo ankuba face yonna neerika. Kyero bagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama law kana alayhim law daa alayhim alhilak, abakubasabira Allah bazikirize yali bakoze eki? Naye olw'okuba baalinga obulabi babutuusizza ku ye, yagambanga bugambi nti Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Allah abantu bange basonyiwe bye bakola tebabikola ki?
bwe batuukanga kunyiiza Allah ng'ekikola kye bakoze kinyiiza Allah mbaka yanyiiga. bw'otunuulira olutalo olwali olwokusatu ghazwatu ahzab oba khandaq, nabbi sallallahu alayhi wasallam abasajja baneeno bamulebenkanya ne batuuka akaseera ka salatul maghribi nga asiri tebagikoze eki. Umaru yakoona namugati ya Rasulallah wasadde salatul asiri. Abubakari wasadde mwasadde bonna yega tetunnaba. Nabbi kyavaaga nti shaghaluna an salati lwusta, mu butuufu batulebenkanyiza ne twerabira okusaala ki ekyo kinyiizaani. okuba nti kinyiiza Allah yasabirawo edduwa Allahumma mala fi butunihim naran wa fi dhuhurihim, Allah embuto zaabwe zijjuza omuliro n'emigongo gyabwe gijjuza omuliro. kubanga kyeyakola oba kyebakola kyali kinyiiza Allah nga tekinyiizaani. mubajje byakola binyiizaani, mubajje byakola binyiizaani. mukakasa mu abantu basiraamu be Uganda muli basiraamu oba mweyita bweyisi na kujja mu madalasa nga temusobola kutuusa ddoboozi lyammwe lyawamu, ababaliko waggulu ne bamanya nti abasiraamu beekubidde omuki. olwaleero obusiraamu waliwo we butuuka nga twegatta omulundi gumu, kino kye tuliko teekeddwa kuba batya. abakyali mwera nga mumanyi nti empulutuluze zibaamu ez'abamasiika. seeka yantuuzizza essaawa 3 nga nvuma naye nga mumulaba bwenti nga ntunuulidde ne mmuga nti nzikiriza nsiiye. nali sitera nnyo kukkiriza nze, ebiseera biri eri nali sikkiriza. bwe sikuwogola lubaago manyi naye natuuka ninga nti Allah wakitiibwa, bino bye bituufu tulaga amaki. lwaki nabbi sallallahu alayhi wasallama yaqbalu ma'dhirata au ma'dhiratan, nabbi sallallahu alayhi wasallama yalinga akkiriza okusonyiwa. wala yuqabilu ahadan bima yakrah, teyazzangayo kibi koyamukozerenga kibi. nabbi sallallahu alayhi wasallama yasonyiwanga Abubakar kkiriza tusonyiwe, naye simuba yasonyiwanga bikoze ku ye nga babimuko. kuba ebya Allah yabyesonyi mubitegedde. kambawe kino kubanga obudde tulina obutondo. mukama wange Sheikh waali nyinza n'okusobya naye yanterereza eyo. mukama wange Sheikh Umar Siddiq Ndawula saba nsonyiwe bulaba nsobezzaamu. nabbi sallallahu alayhi wasallam omusajja baali bamuyitanga Habbar ibn Aswad. Habbar ibn Aswadi yali musajja wa mu Makka. nabbi bwe yasenguka yaleka Zainabu wa e Makka, bwe yali yafumbirwa Abul Asi. naye nabbi oluvannyuma lw'okukwata emaali ya Abul Asi emirundi 2, ogwali ogwokubiri n'amugamba nti okusonyiwa genda ogambe muwala wange Zainabu ajjewa e Madina. Zainabu yayadde e Madina yali lubuto, yatuuka namugatwayi taata wakuyita dayo genda e Madina. naye Zainabu weri atambula yali lubuto ng'ali ku nfalasi. Habbar ibn Aswad ne banne ne bateega Zainabu. bwe bamuteega ne bamusindika, batomera enfalasi ye n'agwa. Zainabu n'avaamu olubuto, luto ne luyiika, sayi ne gumuyitirirako ne baseka. Nabi sallallahu alayhi wasallam amuliri gamutuukako, kyava agamba basahaba nti idha laqitumuhum, bwe munasinkana Habbar ibn Aswad ne banne, fahriquhuma binnaari, kubanga baali bangi naye waliwo bana babiri be basindika. bwe munasinkana Habbar ibn Aswad ne banne, noono eyamuyambako, kati mukwate Habbar noono eyamuyambako mubateeke mu muki. basahaba ne basanyuka ti Rasulullah tubooke. nabbi najjukira naga nti la yu'adhibu binnaari illa, teri abonereza na muliro okujjako. naga newe mubasinkana at least faqtuluhuma, aba babiri mubatte.
Habbaru nani abo busungu bwali olabe nabbi nti yanyiiga bwekyo bakikola ku mukazi wono otanyiiga omwana wagwa ku accident n'osonyiwa oyinza okubeera mu eyo embeera sekoona nvumye n'osonyiwa naye nabbi sallallahu alaihi wasallam emyaka gyayita ebiseera ne bakwata obuyinza n'abeera ng'alina amaanyi Habbaru bun Aswad n'anoonya wanyi otuzzi ne tukola ki ng'akimanyi bamunoonya naye kye yakola yadduka emisinde najja eri omubaka natuka namuga ati ya rasulallah munnange shahadtu anna Allah wahda nze gw'olaba nasiramuka nawe nekukkiriza nti oli mubaka wani naye n'amugamba nti ebiseera biyise emyaka giyise nga nnoonyeewo okwekeeka hatta aradtu luhuqa bil aajim okutuusa bwe natuuka ŋŋendeko mu bika by'abafarisi ebirala nfuneyo asailamu naye nemmanya naye ojja kukola ki kunnoonya ne lamma tadhakkarutu afwaka wa safhak bwe nzijukidde nti oli musajja musonyiyi okalabya akantu ako oli musajja muki kyekindeese wano wallahi namuga ya rasulallah fasfah an jahli nkusaba wange omubaka wa Allah osonyiwa obwali butamanya bwange nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuga nti nkusonyiye nkuko naye bwe kyatuukanga ku Allah yateekangawo amaki amaanyi nammwe buteekewo amaanyi abasiraamu ba Uganda mwenna feka mutuvume teriyo kintu kyonna kibaamu busiraamu nga bwetukolera bwannamaddala okujjako nga bateeka otuvuma tetwasazeewo tubigumire kati nze nkole ekisipo kimu sipulimu kansi sikimanyi kubanga n'obunaanyizibwa bwange mu sipulimu kansi bukola ki niye mwe abasajja abakulu abamwina na fitina zammwe musajja yabajja ku bwakaazi musajja yabajja ku buno kati mumulwanyisa lwa busungu temumulwanyisa lwa bino bikola ki essaawa eno tulwana si lwa busungu bwamu bajje tulwana lwa bintu bya busiraamu busigale atambula akole ki abasiraamu tujjaga nti twawona ogenda okola ettawuba emyaka gy'oli mujja ttawuba eno tuli ku kino ate otunda kino tuli ku kino ate otunda kino bimbagamba haqqan kulokuna ettaka linnateete nga balisazzemu ebitundu bimeka nga kino batunda kuba tuli eno batunda wano nateete kuno batunda eyawo bagitunze yeyoko bagiteeyawa poloti 2 sajja bazze kubako bibaati nga bamanyi tuli mu kuziika Sheikh Haji Haruna Sembatya Allah musaasira musonyo kyamutadde butambala wali emirembe bonna bagenze tiimu muvuyo kombe waliwo abaagala obusiraamu bwabwe Sheikh Lukandwa yabasinkanye bonna nanyweza bimutunda byammwe tinedda badisikiti kadhi mutukoze bubi mwabatamanyi kyabatwalayo nga mulowooza mugenze kuweereza kitammwe ng'ate mulina myaka gyegimu abyogera nze Hamza Bukhari nze mumanyi sitera nnyo okwagala kwetiitiriza gwakyetiitiriza ewa Allah ogenda tebagenda kubajjamu mbaawo you either fight for Islam oba okusigala mu ntebe yo ng'otudde onywa amata ne yogati n'omukyalawo n'omugulirayo akagoye ani agenda okuvunaana ne basahaba bwe batyo we baali bwe batyo la ilaha illallah nabbi sallallahu alaihi wasallam okumanya ti yakyanga bakulembeze yamanya nti eno gyensindiko ne bbaluwa mukambwe asindika Hatib bun Abi Baltaata namusindika mu bwakabaka bwe Muqawqas namuga nti njagala oyo asiramuke nkwagala osiramuke kabaka ng'agiweereza sallallahu alaihi ng'omusajja yali atiika neneemutuukako naga nti kankuweereze bano
listi netajjirawo. Mutusonyiwe betuba bitusiseeko abamu tulina bulumi tetulina betwenoonyeza. Sheikh yangambye ekigambo nangamba nti mwe mwabaga nti mubaji yatunda semba buli bamuwayira, wallahi bamuwayira. Bukhari taddewo sente nabadde ngenda muteerako akatambi kaseeka Siddiiki zizo sente ntaddewo emitwalo 5 oba yabadde azinze bwa 10 saakikebedde gazigizize bwezi ne mugamba nti nangati nawe beeramu omusajja tayinza kutunda koleka wantu wali hafeka nga basobola omuwa 5 billions n'agenda ku nsalosalo eri ate gy'abatunda yali tuyinza Supreme Council. Kati gyatuna Supreme Council ye eri kuki basiraamu bamaseeka nsaba munneegatteko ahewe munaaga nti tujja kubakaka mmwe mumanyi musigale nti musagala naye ayagala obusiraamu ajja kukola ki kino kyekyabateesa ne muga nti tugenze tusome tukomewo tusomese abasiraamu ate naffe tubukole ki tubulwanirire bemuulira tukubye omulanga nti waawano mujje mutwegatteko insha Allah. Abasajja aba bannanfuusi tubajjemu mulekerawo okuliza ebigambo bino bye mwatandise okuwulira abo bannange babolokoso kooti eganya obukulembeze bwa Semmambo oyo wolokuso baana batayipinga balooya kumpi babadde 10 kumpi 2 ne bayimirira ku Fayawe Hotel ne baga nti bino byonna tebiri okotte na bisatu mwabirabye endowooza byabadde ku Fayawe Hotel. Sheikh ankubira bamuyita Muyinda wa General Assembly nanga ti Bukhari mpitira abasiraamu mpitira abaseeko lwaliro babeerewo nempeereza be naweereza omuyangambye nti Bukhari gino emyaka we bankuba emiggo sirama gino emyaka we bankuba emiggo sirama naye ndi mabegawo oli mabegaga mumulekerawo obutiitiizi tuli mabegago muli mabegagani muyimirire nga mu abasiraamu eddoboozi lyammwe mulikole ki walawula dafu llahu nnaasu ba'duhum biba'di lahuddimat sawami wa biya'un wa salawatun wa masajid yuzkaru smullahi kathira. bwe muteewayo emizikiti gya Allah gitundibwa gimenyebwa neyaga nti ne wala yansuranna Allaha man yansuruhu ayalooza bweri bwe muteewaayo baganda bamu obusiraamu buneeno bagenda kubutunda naye bagenda tuuka bakutundire mukazi wo wallahi bajja mutunda nga agenza okusaala amugaa nti mumpeemu ssente mukazi wo akuleetera erisiiti. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Seka sofuka jamu nya seka sofuka soko je katoni Hai.